bulijjo babi yampambye nantwala eyo One Love olekulo lwonna ekiro kyonna tusula wano twabadde ku boat cruise ne kuziba nga tukyali ku lyato tufuna ne kaddina olunaku olubadde lwakutusoma bumesejje obungi obwa birthday nga bwe nebaza Katonda mukweza emyaka gino gyempezezza byonna byensobodde okukola ne byonna byenjize katutudde ne campfire netunyumyamaawo kumakya olunaku olupya tuzze nga ye birthday alhamdulillah nebaza Katonda ebirungi byonna n'ebyamaanyi byensobodde okutuukako kabadde maanyi ga Katonda ensobi zokka ze zange tunywa ne kacaayi awo tatas favorite kacaayi kamata nga kokya bulungi. How did you feel? I felt like it is indeed a happy birthday. Yeah, me too. Surprise. Wow. It's your birthday cake. Wow. What? Isn't this the best day of my life? I think so. You tell me. Well, You are welcome. just listen to what I said. Okay. Naye tugisaleko akatono ako aka celebration then tukitwala. Very nice. Very, very nice. I'm glad you like it. I love it. That's why Baby, bana ekigende kisalira abaana. Say, I thought you'd say that. Taata ye keeke ayagala kugirya n'abaana naye nga happiest birthday president omulonde nga olunaku lwaleero lwe yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri omwaka 1982 era ng'awezezza emyaka 43 bweddu. Happiest birthday tusaa Katonda akutongerere obulamu. Naye nga ngenda kubeera nga mbayitiramu kubimukwatako ate nga kwotadde n'amawulire amalala gembaleetera mu maaso. Donias essaawa yonna bamutika bamukomyawo ali ku deportation. Naye nga mwasuze mutya musiibye mutya kansubire nti mwenna muli bulungi. All channel media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwelabira okunyonga notification bell obenga notified brenteka video empya nyongero bakubiriza nti jana airport pickup temunerabira okumpagira bana mwenna abakomonsa omunda gw'omukwano team after Ramadan muje mu booking obudde bukyali tolinda kumala funa ticket kuba ennaku zino abawala ticket bazigabira ku airport so muje mu booking ng'obudde bukyali. Jana airport pickup tulina free wifi tulina n'ebyokulya. Services zaffe ennungi emiwendo gyaffe giri wansi ddala ate jangu tuteese. Osobola okungamba nti jana ezo ssente teziwera naye nina bweziti tetugoba ssente jangu mu inbox jangu WhatsApp tuteese tetusobola kulemererwa. Enambiri 0704444058. Surprise ne delivery mujje tusurprise nga bagalwa mmwe ku Valentine. Tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebiro by'oku mikolo mujje to surprising abagalwa mwe ne webera birthday jangu mu inbox tuteese tetusobola kulemererwa ate nga n'ekirala tuzuula n'omwagalwawo nje tuzuula abagalwa mwe nga olunaku lwa Valentine terunatuuka munje tuzuule abagalwa mwe otegedde ekituufu omuntu oyo akwagala oba nedda abagalwa mwe bali eno abakyala be bandika Uganda babakolako nga bw'okiwulira naye nga gw'oli omunnange olowooza oli omukumbe muliko bangi ate nga alya n'obusente bwo jangu tumuzuule osobole okutegeera ekituufu nti oba muliko bwomu oba muli kutugabane. Katweyongereyo n'amawulire ga leero nga tuyitaayita mu bintu bye badde tumanyi ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gamanya g'amatuufu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ge mazaali ge baamuwanga bamuzadde wadde nga basinga bamanyi lya Bobi Wine erikola ssente nga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri omwaka 1982 mu ddwaliro Enkozi maama we gye yali akolanga midwife era nga Uganda activist, politician, musician, lawyer, entertainer, singer and actor. Nga mwami muzadde alina abaana bana okuli Solomon,
Shalom, Shadrach ne Ssuubi. Era nga pulezidenti w'ekibiina kya NUP National Unity Platform nga kwotadde ne NUP Radio. Era nga yali former member of parliament ow'Ekyaddondo East constituency eri mu Wakiso district. Ate era nga Mwami Mufumbo era nga babagatta empeta mu mwaka gwa 2011 n'omukyala we Babi Itungo Kyagulanyi. Omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yasomera ddala era nga alina diploma mu MDD nga yasomera mu Makerere University, ate ne yeeyongerayo n'asoma Bachelor Degree of Law nga mwami lawyer ku Cavendish University eri waneno e Uganda. Ebimu ku byensobodde okubeera nga nkuleeterako ku bimukwatako nenga ngenda kubeera nga tweyongerayo nkulage ate oba nkuyitiremu mu kamesagi omukyala Babi Kyagulanyi Ssentamu kamuwandikidde ku lunaku olwaleero olw'amazaalibwa ge era nga agambye bw'ati: Taata, my bestie, my everyday moral booster, my love, may you live to see a liberated Uganda. Thank you for inspiring the young people of our time to fight for what is just. Happy birthday mukwano gwange asinga. Mwina mikwano gyammwe egisinga nammwe. Omwami ono ye mukwano gwo asinga. Tuteera mu comment section otubuulire mayi bagamba nti fumbirwa mukwano gwo ofumba obukunyumire. So tell us. Katweyongereyo n'amawulire ga Donasia ngenda kubeera nga mbikuteerawo kawo olabe ekigenda mu maaso. Saa zino ali ku deportation mu Awil e Dubai era nga ekiri emabega w'omusango gwe oba ensonga lwaki yasibibwa teri muntu mulala yenna. Abamu files gye ziri naye aba kwekyava oba ekyamukwatisa ensonga za aviator ne mukyala we Minatha Queen abavumidde emyaka emiyitirivu okuba bajja ku social media mubasirise bakuŋŋaanya buli bujulizi bakuŋŋaanya buli bujulizi. So nno bo ekintu bakikwata mu nkwata endala ne babeera nga bakwatagana ne baloya ne bakuŋŋaanya obujulizi bonna ate kasita kyazze kuyingizaamu omwana waabwe ebyabo bulijjo byavuma babadde bamulese nga bamusonyiwa naye kasita kyazzeemu okuvuma omwana waabwe ne bagamba mbu nno ekimala kimala. Omukyalo ono katumukangavulemu era wenjogera saa zino ali kwa deportation alinze tiketi kuba kigambibwa mutalina na ssente zigula tiketi bali mu kumusondera busondezi ssente ezigula tiketi akomewo e Uganda era essaawa yonna mutaka wano e Uganda era amawulire nja kubanga batuusaako bulungi nnyo ojja kulaba nga tumukimye ku airport atuuse byonna ngenda kubeera nga mbibalaga. Katweyongereyo nkulage ebirala ebigenda amaaso ku nsonga y'emu eya Donasia. Enneeyisa ya Donasia ku TikTok si eyamuleetedde obuzibu era na buli ali ajaguza agamba nti congratulations you deserved it. Ekyo kyogeza busiru. Ebintu byavudde ku bintu birala nnyo. Naye tusabire Donasia. Olaba naawe ali ku ssimu awo ali ku live totuukiridde. Mu nsi muno temuli muntu atuukiridde. Buli muntu alina ensobi ze. Naye ogw'okulamula si gwaffe. Ffe tusobya abantu buli lunaku naffe tulina abatusobya. Naye ntuuse wa ddoomi nenkakasa nti obulamu busobola okukyuka in just a flash. Omuntu yali ku live ya Donasia wiiki 3 emabega bwe bamugamba ati eno embeera yeeriwo kati ayinza obutakikkiriza naye ate nga yeeriwo. Mwana kakuwulira ekyo kimu ku Nagudi
Donasia ye mukyala yajja mu Dubai wano ngadduka Kampala gye tasobola kubeeramu olw'engeri gye yalinga yeeyisamu ku TikTok n'ebisigadde n'agamba kangende Dubai nkolerere obulamu bwange. Donasia tasabirizangako. Donasia talina muntu gwe yali abaddeko nti ono yamwesigamyeko. Kwegamba yatuuka mu Dubai n'akola visa ye n'apambana amakazi Donasia. Era kigambibwa nti Donasia olwatuuka e Dubai n'akolerawo bed space mu myezi ekitono ennyo nga3 n'akolerawo bed space era zibadde zimuyingiriza ssente nga kwotadde ne kampani gy'akolera nga bwe bagamba nti kampani gy'akolera erimu essaawa zino tekyakola ne Rama gy'abadde akola naye yavayo essaawa zino nanyonyola abantu babadde akolako ebya visa ebyaki nti kampani yafunyemu obuzibu okusinziira ku biwandiiko era bye byatwaliddemu ne Donasia bwe kigambibwa mbu naye ngenda kubeera nkulaga naye ekirala kigambibwa ebyebuuzibwa Donasia wabeera ng'abadde akola ssente alina zibed space lwaki essaawa zino ate ebitambula bigamba nti talina ssente za tiketi bya bulimba oba bituufu kuba ababyogera balaga nti no bamumanyi nnyo balaga nti ate be bagenda mukomera okulaba embeera eriyo bagamba nti talina ssente za tiketi basonda nsonde kankuleko olabe Saudi yamulemwa Nera yazze wano abadde akutteyo. Nabudi yatuuka mu Dubai n'akola bed space yatanaweza yadde emyezi 5. Emyezi 5. Natanaweza yadde emyezi 3. N'akola bed space ngituuseemu. Bano banne bano abatunde enkoko ku Bugaali. Ne bamwefuulira naye era abaddewo. Abantu amanyi Donasia engeri yava e Saudi. Enzije gye bamugyeyo yemu gye bagenda omujja wano. Naye bamugjayo ne bamuteeka wano n'aloka. Era ate asobola okuva n'agenda oba Bahrain oba agenze Qatar oba era n'addamu n'aloka. Waliyo abantu abamu Mukama nga yabawa omukisa gwabwe nga baazaalibwa bali blessed. Nena budi njagala ove mukomera ng'otegedde mikwano gyo. Nabudi njagala ove mukomera ng'otegedde mikwano gyo. Ze nina n'omukyala amuyita Irene. Irene oyo wa akola visa. Omukyala oyo yankubira essuna ng'abalisa mwana badde nsaba kumbulya doni bamukwatidde biki tulina engeri tusobola omuyamba. Nali sikisuubira ati mu bantu bonna ye muntu eyandikubidde essimu. So banange byebyo ate nga n'ekirala Donasia walinyira wano eno ku butaka e Uganda kigambibwa mu Fulufiga naye amulinze bubi nnyo. Fulufiga naye amulinze amwesunze era nga kigambibwa Donasia before nga tanabakwatibwa Fulufiga naye yalimu mu nsonga z'okwagala okukwata Donasia bamuze e Uganda. Oba okiwulira so ngenda kubeera nga tweyongerayo naye nga tetunaba kweyongera nyongera obajjukiza mikwano bamensa mujje mu mpagire jana airport pick up tuzuula n'omwagalarawo tukola surprise ne delivery tukyusa ne ssente mujje mu mpagire baddiye emyondo gyaffe giri wansi ddala bujja ku WhatsApp tuteesa tubale tusobola kulimirwa tetugoba ssente mujje muneesige mikwano Nesi katweyongerayo ate olabe luno olutalo olugenda wakati wa Barrister Timo ne Sarake. Jukira nti Sarake olwava mu kiyumba Dubai essaawa zino yagenda Germany. Adda ku live naso omuntu wansi mwana n'omutunuulira. Yagamba alina TV bagitani Barrister TV alina kampuni ye ekiseera kino nkigamba weegendereze nnyo wane Dubai. Wane Dubai abavubuka 95% buli muvubuka gwolaba ali mu kamera nze nzijemu. Tofakinga bulamu lwakuba gwe obuzibu bwenkulaba kwe yabugamba
abavubuka banene bonna abali mu limelight bano bali bubi. Ne Crash wange ali bubi. Crash yani Ono w'ennyonyi. Yatwala omutoolo. Ate Aviator ali bubi nnyo. Sinakwogera linnya ndeka. Hani siye muto. Aviator tali bubi bayiza Aviator tali bubi. Tali bubi. Statement ngozi kyosezi. Tali bubi. bagamba according ebyange nze ku nze engeri gye mbalaba kuba buli muntu musinkana ate buli muntu emotoka ze yagula kata kyaziraganga. kati ate tunadda mu eyo story y'emmotoka mujja tya abaana abo beebaka ne bashuga mami ne babawa amamotoka. Sigambye Aviator ngambye abaana. Okimanyi nti nawuyako n'amawulire nti omwana oyo akola ng'omukazi mu biseera eby'ensendala. Oyo Aviator akola ku kisaawe ye oyo talina tabu. Nedda waliwo nawulire agamba oyo omwana nowulidde liikizimya naani bakola nga abasiike mu Abarabu babaagala nnyo mu mabege. Mu bantu abali obulungi bwemmanyiko oyo ali ku kisaawe oba afuna na miliyoni z'omusanvu. Aviator ali bulungi. Kozi ne kati naye kati atandise okwekubako evvu naye agenda atereera. Olabanga kati ate nze neebaza Mukama ndi bulungi mbonna abo. Towewanika naawe. Yeewanika ng'ebigondi. Yeewanika ng'obukamula kwete. Kasi wakafuna visa kati. Juzi. Nekisobola. Ne sikini ya kati sekulaga tebere tanise kukyuka gye juzi okweta n'omwana. Kati n'empale emunyumira. Kati si yali kanyumira ngo. Yakafuna visa naye ayogera nga aludde ne visa okumala emyaka etatu. Kati visa yewe ina visa y'emyaka oweze visa ebbiri Dubai. Ate oyogera nnyo mboleo. Visa ebbiri nziweza ssebo. Kati gwe ne wali kuyakkirina eyasooka ne nga toyagala kukola. Era Abu Dhabi gye yakolera asooka wa ne bebe kulu mu motoka. Yakirininga eyo. Akoleyo kama mu nnyonyi. Dola nkulabye ko wano ngenda kukubira ate Oscar Wabot. Abo bonna bali bubi abo bali bubi bali kigaba n'obutwa mu bayo mu kigagira. Bukama okutegenda kituwesirako naye kibanko gyaffe naawe okiraba bulabi. naye nga kyekyamazima bonna abali mu kamera wanene Dubai obeeta olulaba oti emabega bonna bali bubi. Ate wali bano abazina amazina ku street yabo. Okimanyi bagenda mutudde bafuna engoye ezifaanagana ne bakwana bakadama bakadama b'e Saudi ensi yaabwe gye beegomba Dubai bagirabanga Amerika bakadama b'e Saudi kati okimanyi mwaba abazina amazina mulimu n'abatalina pasipooti zaabwe. naye nga banyuma ne bambala ebyamagye ne banyuma naye nga tonadde nusu ebiri babijje mutudde wali eri balonsi. Kati kadamu wa Saudi najanga agwirana. Kanawe kati nga yajja ate Dubai. Bakikula bakikaba Nigeria. Visa passport abambazireka makampani bali mu Zovasti agusikondi naye wagenda ku gundi wali sima ku street. Nakwata video mu iPhone ya kampi ka mini napostinga nachokalaganga fye bayina ebitege natambuza ekitege nawuba enviri nogamba amanfunye obulenzi naye nga mugamba ekiddako kimubulamu nti today to get shopping engoye z'ebiren kozi muli mubiramu sorry embeera embi Dubai ya Mukama nampa omukisa wano nzibukawo banesimanyi tukuyambe tutekitwali wadde ojja noyogera nti tukuyambe ya Ulaya tonna malayo na nnaku nnya tonnafuna nampapula akuyambe nze koliko ndi lubuto bawange mujamani oli lubuto lwa mulalu wakasasa saalakeza nina omuzungu ninamu omwana mujamani ndieramu n'abasuubira okufuna empapula za nuupu ndi wano okabatemanti munsabire magenda ndi balaba ampegera nti ngenda kuzala pulandi dikiri omwana weno basasula so ndi mwototo wa mwana wa mujamani okay mujamani aba ekirisizaako bomu ojakigotomanyi okimanyi abazungu nabo balinga bamawube kale
bwe bibeera nga bituufu, congratulations Sarah K. Naye nga nebaza mwena abala video yange to the end ne mulawulawo nga temubuskipinze emikono ndi musimu. Saba Katonda abawe kye musinga okwagala nnyo bajjukiza nti mami nsaba mumpagire jana airport pickup tuzuula n'omwagalwawo tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebirabo by'oku mikolo ate nga tukola airport pickup services zaffe nnungi emiwendo gyaffe giri wansi ddala munesige mbatambuze mujje ku WhatsApp tuteesere tusobola kulemerwa tetugoba ssente tulina free wifi ate nga tulina n'ebyokulya. Saba mundaga omukwano saba mumpagire baddiya saba mumpagire tewalabira kulikinga subscribinga o sharinge o channel media kodi katukomewo n'amawulire amalala.